emitima gikyankalana ne weeraga nti bwe mubeera nga mwenkana ekizibu bwe kiribasanga mwena temujja kukisobola so nga bwe kijja nga waliwo alina amaanyi ag'enjawulo ekizibu ekyo mukikola ki mukisobola. Mwami Lutaya, congratulations. Sifunanga mukisa mu butongole nga bwe tuli wano okuyozaayoza olw'okubeera nti oli mukiise wa parliament. Nagamba abantu nga oli mu kalulu naye bagamba akoze atya nti Lutaya yeesimbyeyo biri ebyokujerekera bye bakola naye bagamba byonna ajja kuyitamu naye bagamba bagala lwaki konze mumanyi mbazze naye ebbanga lyonna mumanyi bw'aba alina kyayingidde ng'akyagala ajja kuyitamu ne babakana ne batandika okwogera bye baayogera bagenda okulaba Lutaya akoze eki naye bagamba era bw'ajja okukola okugyawo ng'agaanyi ajja kukola abantu bajja kubakolera amawulire genfuna abantu bakolera. Kati saagala kuteeka mu kigambo akusumba kubanga Mesach Semakula muganda wange tukuze ffenna tubadde ffenna tukyali ffenna kati bw'oteekamu nti akusonyiye neewuza ate twekola ki njogera gyoyogeddemu abadde ngaalaga bagambye ye buli kyabeeramu olina okibeeramu naawe kyolimu alina okibeeramu nga walinga wabaddewo obutakkaanya awo tewabadde butakkaanya kyenjagala omanye ku Mesach Semakula nti mulabanga mukwano gwange muganda wange kwanzijukira olunaku lumu nakola vidiyo nensumula amapeesa yali ya necklace ata Mesach Semakula n'ava ebuwaate najja n'omuggo nga agukwesi Mesach n'angamba nti dduka taata azze nga ayagala kuku nensooka nenzuka nembuuza muzeyi namukozi nangamba okola otya vidiyo nangamba yagambye wakola otya vidiyo noota amapeesa oyagala kufuuka muyayiso yembeera nti bwe nakolanga ensobi tata Mesach Semakula jja mama Mesach Semakula nga avayo ffenna nga tuyambagana mbeera efaana bwe kati boga nti ate wabaddewo okwenyiza nkusonyiye tikibanga era obadde tolinnya na ku papaazi oba oli awo ng'ojjawo buzzi olw'olutaagaane kuteekawo mbeera ky'okozesezza kirungi nti oba oli awo naye nga ku papaazi ani andagiriddewo anti essimu ojja kukubiddwa no ku papaazi babadde zijja wabula bwabaawo olumu ng'abantu bali mukusanyuka kwabwe benywereddemu ate nga sikanyo sijja nerwinetaaze nzija era wano wenja ku kyennyanja ekirimu ekinyoobwa ekyennyanja ekya ssemutundu ekikalu ekyo kitali mu kinyoobwa nkiryamu mwatuuka n'okukola auditions omukulu papa Mesach Semakula n'ateeka ekiwandiiko ku internet n'agamba nti bandi gundi yamwe agisuddewo mwakola eri ku autospa okijjukira bulungi nnyo era bye bimu ku byabakyankalanya kwongera okubakyankalanya owaayiriza ati owaayiriza auditions twali tuyita Mesach Semakula twali tuyita abaana abato abaagala okuyiga okuyiga kakati ate bw'ogaa nti ate Mesach yasuulawo bbaani naye nali mu auditioning twayita abaana bato era bajja era Mesach yolukubasapootinga those auditions kituufu ekyaliwo ku njawukana yammwe nga mmwe ndowooza oluusi buli lweyongera obuvunaanyizibwa obumu bukka obulala ne bweyongera abawagizi baffe baatugambanga nnyo nti ng'oggyeko okuyimba mutandikeyeko ku mirimu emirala Mesach obulaba n'atandika papaazi n'abalala ne batandika bye baatandika kati obudde obugenda ku show bwakendera abantu ne batandika okuyiwa show n'omulinda ejjinja n'atasobola ate Masaka n'asobola n'omulinda eggomba n'atasobola ate Kampala n'asobola kyo ne tutandika okuziyiwa bwe twagamira nti bannange tusooke tuwummuzeemu engeri obuvunaanyizibwa gye bususse lwe musobodde nga mwekakasiza nti munaabaawo nga tukola sheyawo mule mutasobodde nga mukola ki nga tetujja tuleme kulabika nga abalimba era ensonga lwaki nti sho ya 19 tuzze ne tubagamba gye tuli 21 tujja kwayo Masaka ate tuwummulemu tudde ku mirimu egyaffe emirala then bwe walibaawo sho endala nga tetugira nga tubabuulira nti eno sho tugirina nga tujja mu mbeera efaanana lwaki abantu abasinga bagamba nti no mwalina enkwe nnyingi nnyo mu kibiina ate oba oliawo ne ssente mwalinga temugabana bulungi era bye bimu ku byabaleetera okwawukana kisinziira ku tayipu y'abantu b'onyumya nabo naye ffe ng'abaalimu tewabangawo buzibu mu ngabana tewabangawo buzibu bwonna mu kibiina ate enkwe nazo sizimanyi zoyogerako kubanga bwe mba nina kyenjagala kigamba Mesach nga muntu bwe Mesach waba alina kyanjagala akiŋŋamba Geofrey Lutaya omulabi waali kati enkwe zeyogerako simanyi bantu gwe wasinganga okuba n'enkwe tovolaba nga wagenda mu nuupu n'ovaayo nodda mu NRM yes bebimu kuba ndowooza abakubuuza babuuze bakuggumiza you know sometimes banamawulire mutuninze
layini yaffe okusingira ddala gwe nga mugizza mu violence ndowooza kyekitunda violence yekola ki yetunda naye ate bambi mutta emitima gy'abana abawuliriza mbawabya buuza ekituufu kubanga omuntu gw'ova okuba naye muva kulya mwenna muva kunyumya mwenna ate bodde olw'okuba byayogera tebikutundire nokati katugende tugambe nti enkwe tugende tugambe nti kino so be straight nakyo kifuna naye n'okusinziira papa Mesach Semakula engeri gyayogeddemu wali n'engeri gyabaddemu emotion ng'olaba nti waliwo ekyali kyabawula naye ye alabika akadde nze ndowooza gwe wangubanga oganye okuddamu mubuuza kyabadde ategeeza okyali kupapaaza akyaliwo naye atozze eno kweno ku bbali obuuza so mbadde nsaba nammwe ab'amawulire mutuyambe muli tafaali ddene okulaakulanya music industry tugambe nti mu marketing music positively muleme eva kuleeta nga munoonyamu kyawula kino nekiterera wano n'okyawula subira tutereeze kuba emyaka gye tulimu kuno muvuddeyo mwegatte kati ndowooza okusinziira ku bandi abantu tebadde bagamba nti no yagwa bani music yagwa era okusuubire nti no mugenda kwekwata promotinga show ya mukulu waffe ya muganda waffe ya muto waffe Mesach Semakula ya 19 kitwa tusitikinga era wetuli tudda bw'oliba Nenda abantu bakolera era tojjangu abantu abatuwagidde ebbanga ddene omulimu gwobakolera kirungi naye okusingira ddala webali kuwa ssimu yange kitiibwa kuba yabadde late nakubidde late ne maama wange mundabire kuba mmanyi nti bizibuzibu ebimuganya okubeerawo naye akukkiriza nojja naawe nokkiriza nojja kuba leero olwosoose okutuuka wano eno ipapazi sports wano wuwo ate kuyinja agenda kuyimbira wano Ronald Mayinja Geofrey Lutaya ndowooza ekyo kiddamu era ebibuuzo bingi eri mwenna tukitegedde bannaye kiddamu ebibuuzo biki eri mwenna olabanga abooluganda bekuba emumbi zaabwe bakole ki baveeko baviirekodda ojja kuswalira bwerere baviirekodda ojja kukola ki tetulina nsonga mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za Mayinja mulimu entuuyo za Kusaasira mulimu eza mukulu Lutaya mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za mwami Seruga mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za omugenzi Frederick Maiso mu ntuuyo zange mulimu entuuyo za Maureen Nankube so ne mu ntuuyo zaabwe mulimu entuuyo zange mu ntuuyo za Haruna Mubiru mulimu entuuyo zange so n'olwekyo tugatta ebintu biki tugatta ebintu bingi nafunako challenge emabega awo bwe nali e California mutabani wange Junior nanoonya ye Junior muwala wa Kusaasira muwala wa Seruga Daddy it's me Junior chuo but it's me agenzi Junior chuo Daddy it's me Junior Seruga was okay oliwa tetweronoonya nga bwe mwanoonya muno okuva mu mayiro nga bimeka nga 3 naye omwana bwe yandaba ng'alinga alabye taata we ng'alinga alabye maama we kakati awo kati ffe tutandike tugambe tutya tekuba kwekubuusa okwebuzaabuza ngaafukaanaaba ziba ebintu biba so n'olwekyo bannange nsanyuse nnyo bannange emikwano gyange benkuze nabo abayimbi bannange mwenna mwebale kujja sho tugenda gikola shegenda kuggwa abaguze teboozi bayimbi bannange eyo yengeri gye tulina okugendamu mwebale nnyo mwebalire ddala mwebalire era tugende bwe tutyo kubanza embala abayimbi abeesobola tuwera 1,000 buli muyimbi bwagamba nti nguze tebo ya Lutaya abawagizi akasente tekalabise era ati lisiti shejja kubeeramu abantu si bwe kiri bannaye okay kale